njala soka mutagingire mama Lususu Speaker of Parliament Alita Mongi njala bere kuno njagala bakiise ba Parliament bonna abakibina kya National Unity Platform ba endale mwana mbere ku video ya mwana mwatulira nzingindo jikolaze kenyine njala mutagingire omukulembeze of Lord Kyagulanyi Center mu yalondebwa abere ku video eno njala mutagingire yo seriti bahabura tabasiba mutabani wa kale kinsere ntamzizede sawe sibi abere ku video eno njala banda Uganda mwenna bali mu Uganda mbere ku video eno njagala mwenna bo officials ba Uganda Civil Aviation Authority mbere ku video eno nze bambula bajja mu ngoye maize byange bikwata mpola bikwata mpola era kyovula nze nabale semu maroko yabya mukole buli kimoze nja kujolva nyuma ne bino wange kuba ngenda kusunsula okuva kwaira mpaka kwasemba je kinagula ngekisatu kijjeka mati kizimbiye wekidala kale gwali mbwangu tula kaka nafuna ebirenge byo n'ekikopo kya chai begirasi ya soda kaka n'otule kale butyo njala muntagingire buli department ku kisawo kyentebe njagala aba revenue authority babereko kuno njagala aba cargo handling section babereko kuno njagala aba migration babereko kuno aba police n'aba SFC munambereko kuno jibuna gula buli muga ategedde ani munne ndaliyeko Civil Aviation Authority nge papale de no bakungu badderi kale kyo siche kikulu fo mulimo gwaffe kubala bisa ensetegere kye kiriwo kale butyo mazomba tegeza abantu kyabo okumpitira njala tandika n'akalowoozo kalero akalowoozo kalero no kagenda kuva mu kintu kyonna ekiri ku social media ngabe tugante seruka mu mayute bakwata kuli bye munnanga awolumana okusinga oyo gwabaddaga kama njala kubaza mwenna abenyigidde mu kutambuza information ekwata ku kisawe kyentebe n'alumanya ne saalumanya eyafuna obuzibu n'abatapofunanga n'abavudde okukola video mwe bali nyomo balire ddala naye ensonga ezirina amakulu ennyo ndabate muvaayo buli omu ndaba yeesudde yagwa naggamba katengo ke kanje kiki bulijjo twogera ensonga zino buli munga yeefuula ntalaba naye bwekikutte ku kisawe kyentebe eyali atambuddeko atatambulangako alina passport nantagirina olwokuba nti kale in the process akyogedde kayinza okuba yalina muganda yalemesebwa buli omu kimukutteko butyo bwe mbagamba nti ensonga zonna ezikwata ku ggwanga zitukakatako ffenna kubanga ekikulya kyekirina nasigadde waka kati wodde ne webuzabuza nga fukanaaba era mbaagadde nnyo mubali kuba mulango ogwo mukyagukuba naye ngenda bagamba ekigambo kimu buli bigabye twogera buli muntu alina okwenyigiramu muve mu ebo sime ya kisawe sime kibuli nsonga yonna muyina ogyenyigiramu ngenza okulaba ne bannamukadde bakivi bavudde buli omu ayogera kirungi nnyo wera ndi good waliwo ensonga zemutya okwogera nga muzimu nti ntufu zigenda maaso mu ggwanga buli ngayo mukoze ku kyennyonyi bwe mbasaba buli nsonga yonna muve mutandika ogyogera kubanga ekiri omwana wo kyekigenda okulya wanneba kikigenda okulya wakojjawo nawasengaawo kati buli kikibalya kyenkanye buli muntu yenna kimukwateko musobole okwogera ensonga zino nga tekuli kwekubira kalinjalo bebaza nnyo buli nsonga mutandika ogisitukiramu mubeere nga mugamba nti ekimala kimala buli nsonga tugyogereko so ndo butwe mbagambye nti ekiri nti seruka mu mayute bakwata kuliriye akaaba abala kyabakutteko kyakisefu mwagala kufuluma naye ensonga ezisigadde waka temwagala zoogerako ffe tujja zoogerako ate tujja kulabisa abantu kale naawo bwe mmala okubagamba nti mu kalowoozo kaleero ne mmala okwogera njala genda mu kigulalogi ekigulalogi kya leero kigamba nti mwana mugimu ava ku ngozi buli muntu gwolaba yenna yazaalibwa era alina empisa ze naye ate bwe bakuserera mu katale munnange toyombesa kkubo ebintu bingi bye tulabye olwaleero ku social media ebitambula bingi nnyo nja kugamba nti ebimu biyiza okuba nga byakukyusa mawulire mu luzungu kye bayita diversion naye ekintu bwe kijjanga asookanga n'okifunamu ate ekyokulabirako ekirala munnange nze omuntu gumulano ku bwenyi bw'ekitabo kuno nga njogera ensonga zino ebiseera ebisinga nva mu mbeera n'enkambuwala si lwakuba nti sirina bugumiikiriza naye ekinkambuwaza be bantu abalaba Uganda nga bagirabanga ekintu ekyokuzanyiramu ng'amanyi n'amateeka tegaliyo nvumirirwa ebikolwa byonna ebyokutulugunya eddembe ly'omuntu omuntu bw'aba alina omusango mutwale mu kkooti avunaanibwe okusinga okutulugunya omuntu buli muntu Katonda yamuwa obulamu mu ddembe okutulugunya okuba abantu kimenya mateeka kino kivudde ku ki ndabyeko eyayita omuyimbi Nakinku era Kakensa muvuuka gwe bayita Joseph Mayanja nga avudde mu motoka ye akutta omugobante akuba omusajja wa boda byonna ebibaddewo tetugenda bitunuulira naye ngenda kwogerako kikolwa
ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Tuvumirira ne sekuvumirene ekikolwa ekyokutwalira amateeka mu ngalo. Ekituwagazisa ensi yaffe berimu amateeka nti omuntu bwakukolako omusango genda ku poliisi omuwaabire bamunoonye bamufune agenda avunaanibwe. Toyina buyinza bukwata muntu mukuba. Oba kubadde kukyusa mawulire ga airport nga gweyagala gakyusa mu ngeri eyo. Wera ndi gulu kiyinza okuba kikoledde. Naye ekikolwa ky'okikoleddemu tekivume tukikiriza mu nsi yaffe Uganda. Kubanga tuli bantu bakulu abasobola okwetegerera. Ekisookera ddala gwe kennyini ngenda kukulagula ano ng'obudde bukyali. Ku bintu bibiri ojja kufunako ebintu bibiri. Ku bintu bibiri ojja kufunako ekimu. Ekisooka. Gwe kennyini weyita legendary, which is okay. Naye obwa legendi bwo gw'ogenda obusimirako ettaka gwe kennyini. Kye bayita self-destruction. Ekyokubiri. Teri muntu agenda kutta. Gwe kennyini gw'ogenda okwetta. Ojja kwetta nkubuulira kino kamiliyoni 10 ogenda kwetta. You will kill yourself. Kubanga olina ebizibu bingi. Bala abantu bava mu bizimbe na kutambula mu motoka za bei n'abantu balina ebizibu. Nali nakwesonyiwa family kwa mulina ebizibu bingi mu family ya mulye sagala kwogerako. Naye otandise okusuka woyina okukoma. Please, bw'oba ofunye obuzibu n'omuntu yenna, omuntu mutwale mu mateeka gamulamule. Already oyina bad records. Saagala yongereko bad records. Nze ng'omuntu music w'omunyumirwa nnyo n'ebikolwa byo sikwatagana nabyo era nno byogerako. Wenkugambira nti tulwanyisa fugabbi n'ebikolwa ebyekko okutulugunya bannayuganda kye twogerako. Kale, ewebadde diversion, it's okay. Naye ekikolwa kya diversion ky'okoze tukivumira tukikkiriza. Omuntu yeraba ng'akozeeko ensobi, please genda ku poliisi omuguleko omusango. Bw'obaga nti yakkalabudde it's a traffic offense, omuntu genda ku poliisi omuguleko omusango so si mukuba. Ekyo kikolwa obanga alina bayigiriza abalala nti buli muntu atandika okukuba omuntu, which is not true. Ensi ze mututtemu abaana bammwe. Mwagala bayigiriza kuba nti bayina empisa era batambulira mu mateeka mwate ne mukola vice versa. Golozaaki watwala abaana bo mu America bayige n'okusoma ng'ola mu Uganda kyali kusoma kusinga kwa Uganda n'obatwala mu America n'amateeka gabe nga gabalamula bulungi naye gwe mwokolere fujjo oyagala kifula kiralo kyante olwokuba nti ente zipama ate wezisula wezikola buli kimu. That is wrong. Whatever happened over the diversion oba ki naye ekikolwa ky'okoleddemu okukola ekikolwa ekyo ky'okukwata omuggo n'okuba omuntu. It's a wrong statement and it's a wrong message. Tukivume ebikolwa by'okutulugunya abantu bannaffe kubanga tewali muntu asokka mateeka. Wandikutte omuntu n'omutwala ku poliisi oba n'okubira poliisi gwe nga gwe omuntu ku poliisi alibadde yamma okusinga omuntu omulala yali yiise. Nvumirirwa kikola ky'okoze kikyamu nnyo kifaananyi kiwa abantu ekifaananyi ekirala kyenvumirira ebisigadde binasaagala kumanya. So mu kigulalo gikyaleero bino byonna ebitwogeza tulwana kufuna bwenkanya nakuba nti amateeka mu Uganda gakola. Kigulalo gikyaleero nkivuddemu kati ngenze ku video eyandeese. Nsooka kubajjukiza mwenna video gye nakola ku lunaku olwokusatu nemba wa security alert njala bajjukiza abantu b'e Bungereza buli kibuga mwosinziira nziramu bajjukiza nti abakazi 20 abasindikiddwa mu ggwanga lya Bungereza mubeegendereze era gye bali. Nababulidde enkola gye bakolamu na buli kimu kye bagenda okukola. Saagala mwebuzebuze nga bafuka banaaba mujja kufiira obulamu bwammwe. Nalweyiso chief controller nengenda mu Kampala wakati abasajja bena balaze mbajjukiza nti abasajja abo basajja ba ISO era babagira ku buli street yonna era balina ba chief controller. Omwami omugwe nalaze oyo alina olubalo mulinganga olwaggonya ye akola emirimu ebiri. Ekisooka abegera ISO ate n'abegera ne URA. Abantu bangi muli mu kikuubo muli mu arcade mulete mali zammwe waliwo ebuzaako nti omala okiryalinga container n'ogireta ku dduuka lyo gitikula oba olyawo immediate ate revenue nejja. Kati abasajja nga abo bagere batemyako revenue mulowooza mulina abantu kumba omuntu mbega already. Njala bajjukiza kye nakoze si kyenenya era nkiddamu buli gwe nalabisiza nti mbega ekifaananyi kyonna kitaddeyo deal with it tukoyo tubega n'abala bangi nnyo. Mulimu abatunda ebinywa bagwangeri bonna bafumbira naye nga tumanyi nti abafumbira oligino egyo emirimu tebagikola. Abatunda ebinywa byonna byonna basinga obungi mu Kampala kati wakiso mukono bonna bafumbira balina recording gadgets era balipotinga. Ekyo nakyo mukitegeere. Abavuga boda mu Kampala ebitundu 45 ku buli 10 abasinga obungi babambega. Ekyo nakyo njala mukitegeere.
nabagamba dipo ezitunda soda ne bia mu Kampala wakiso mukono n'ebitundu ebitolode eggwanga bonna bambega njala mu kitegeere nga mukimanyi bulungi nnyo sigenda baga bigambo bingi nnyo okujjako bategeeza nti buli muntu weebeberemu yessaawa nabagambye nti mu arcade ezisinga obungi mu Kampala ku rooftops kuliko ba snipers aba SFC abafuna sigino okuva nsi ku bano bambega banalabaye okutegeeza ani yaani ali mu Kampala nakyo ekigenda maaso so mwetegereze bulungi nnyo ebintu byebaga mbyetegereze bulungi nnyo era njagala mbitegere bulungi nnyo buli muntu asobola okufuna kyayagala n'okutegeera okubeera mu bulamu bwa bulijjo awo nvuddewo kati njagala genda ku information eyandeese kansubire nti bambi ba parliament batusaba national platform n'abasajja aba NRM okusookera ddala njala bategeeza tetulina parliament ekyo kiyumba kya ndiga mwezikaabira nga bagenda ozisala tetulina parliament kiyumba ky'ababbi lwakuba tetulina kyakukola nti weekiri ekyo nga kimaze njagala tegeeza omukyala gwe bayita Anita Amongi eyeeyita speaker wa Uganda nakolako da profile you are not qualified to be in that office and the public knows it well and time is coming you will explain when the regime changes you will explain each and everything kubanga qualification zote zoga ntuliro yatewazifuna you had some people at KIU who used to sit for your exams buli kimu nakibula public okuva ku lecturers okutuka ku student banno nga bakolera ebibuuzo gwengo owayo kibitu owayo tundu bibya kyambe bikwemirira so you are not supposed to be in that office kekisokera ndekyo kubiri nyabo njala kutegeeza your time is up wojje ekigere waliwo akizaawo and this is to inform you mayinze buli mbuzi njigamba your time is up wojje ekigere waliwo akizaawo gwomu ku bantu abali ku assassination list ya Museveni anytime anywhere oba onoonya katwa oba nakuba sasi anytime bajja kujjawo eno video bali jijja ne bajibulira abantu nze kuge wojje ekigere oba ogenze kwetawuluza oba ogenze sala byayi wojje ekigere waliwo akizaawo bakumontalinga ekyo nkikubuulire nga ndaba gisimufundize kati kavudde kwanjula katandise wagenze n'olumba omubaka Joel Ssenyonyi n'akakiiko akatuula ku mu parliament akokasasa n'ogamba nti bamunoonyerezeeko ayinza okuba ali enguzi n'okuliikinga information nti era talina kyakoze kimala madamu Sadolini n'abatulege Anita Amongi njera kutegeeza sigwasasa okubeera sipiika w'eggwanga eryo tulaba sipiika abangi naye njala kujjukiza nti ebikolwa byokola byonna bituzaayo njala kujjukiza gwe kennyini ne former boyfriend wo Kantuntu owa FDC kubanga njala bategeeza public Anita Amongi ayagadde abasajja kaduna bamale mu Kampala nadaba politicians Kantuntu yali chairman wa Kosase previously myaka gire giwedde Anita Amongi nga yamumyuka bali mu national sagas ez'okukebera ebito bya government ne Bank of Uganda omwali ne Sudiru Paleria muno mwe mwali ne mama wa Penge ono mukyala Justin Bagenda omanyize namugambye nja mukolako oyo mukyala Justin Bagenda muntu amuyita mama wa Penge oyo mula Justin Bagenda mukyala Munyarwanda era yabeera mu Uganda Bank of Uganda mumuyita mukosase omusajja boyfriend we Anita Amongi ne boyfriend we ono mama wa Pengo oyo Justin Bagenda oyo mulaba oyo atunango bakumidde omukka ng'ali mu taxi oyo kati mukyala Anita Amongi njala kuzzayo katono njala kuzza ono ye Kantuntu mwe mwali mulidinga Kosase ono ye former boyfriend wo lwakuba nti public teyakimanya oyo ono yali chairman nga go vice chairman Bank of Uganda ya losing billions and billions of money Justin Bagenda nga azibye era ne mukola report teyalina weeraga wadde okusiba omuntu n'omukabere mumpi era sente omukyalo Justin Bagenda n'akwata billions of money n'azitwala ewana n'akola commercial bank gyali asirise gwe kennyini report je mwakola eriruddawa era nigo mwasiba ku report eyo yegowa tukumanyi bulungi nnyo era kyova jo badakoze post na government kabalagala gonja nabadde ntegeeza nti mukyalo inaddabokala olwaddabokala kubanga nenga lezimu tetuzitegera kala yazo ntuufu era zino record weziri wano tetwagala webuzebuze nga afuka naabo
as officials from Bank of Uganda who are appearing before the Parliamentary Committee on Commissions, State Authorities and State Enterprises chaired by Bugari County legislator turned against each other in a blame game. Were you told in the brainy game was sold? Yes, I got to learn that the bank has been sold. After how long? No, I'm to learn how. Because some of us learned in after how long. All this was sparked off by a testimony from the Secretary Manager, Bank of Uganda, Mukunja, who disclosed to the committee how he learnt of the Crane Bank documents he was mandated to keep after the closure in a picture that was sent to him on a WhatsApp while on his farm, loaded on the truck, heading to the DFCU Bank. Mr. Chairman, when I was on my farm, I saw a picture of a lorry taking over all loan files. I did not have an opportunity to hand over. But I see he raises a very serious matter. He was on his farm. Then on television. He saw what? A picture. Carrying what? Carrying the loan files. Yes. On TV? No, on WhatsApp. On WhatsApp? WhatsApp. My fellow staff told me that the bank has been sold today and the files have been transferred to DFCU. But you are the one in charge. Yes, I was the one in charge, but as I was telling you that under the circumstances, it was difficult to make an exit. So DFCU came and just carried the things away? And the custodian was never there. Mukunja told the committee members that when he reached his office the next day, he found a termination letter on his table. When you're dismissed, you're told, go now. They broke into the mismanagement of the 7 defunct banks by the Committee of Commissions, Statutory Authority and State Enterprises, Basazeko, continued for another day with a woman at the center of the controversy, Justin Bajenda, this time with documentary evidence that she is in Texas. Her former bodyguard police constable, Juliet Adicot, and driver, Job Turiahawe, were not spared after CCTV cameras captured them early this year sneaking into the bank and leaving with documents which the committee members believe contain classified information. Kati mama Sadolini otuma Joero ogaba bamunonyerezeko gwe mabba Bank of Uganda ne boyfriend report ne muzitulira no muntu yabba documents za Bank of Uganda adduka na agenderwa ne billions of money Justin Bajenda yakola ne commercial bank amusereza Uganda ati gwobuuza Joero Senyonyi eyakwata report na agikuwa n'ogisigaza on behalf of Museveni n'ogana efulume olwokuba nti wava mu FDC n'okolera Museveni nga wali ngambega mubuzaabuza banda Uganda temwagala mazima kubanga tukimanyi mwe kenyini komite yetulako ba member parliament be NLM 7 du kali abasigadde mu nabo opposition olwokuba nti gwe ekifana kire kyafulume nga bakulaga nti oline n'omukyalo oli bagondi bamutulaki mu office yo ngomuga aba please tofayo bino nja bihandolinga muleke kubuzaabuza banda Uganda. In fact mukulu Joel Senyonyi, you are the chairman of Kosase, please do me a favor. Write and ask for the Kosase report of the previous parliament, of the previous Kosase, but we put your Bank of Uganda, ono mukazi ne kantu tubagenda kwepamira. Nchiddamu, mukulu Joel Senyonyi, oyina obuyinza obutuna mu previous reports eza Kosase area parliament yayita, bakwe reports eza Bank of Uganda, DFCU ne Credit Bank. Oyo mukazi waddamu n'akwasamira ko mbaluka. Sabali wandika mu officially oyo mukyala Anita Amongi nga speaker ne kantuntu wali bakwe previous report eza Kosase zikwata ku Bank of Uganda DFC ne bakiri ne Credit Bank bwadda muna akwasamira nze nja kutegera nti eseri mu eddogo kubanga atasobola. She was the vice chairman nga kantuntu ye chairman ate ngono boyfriend wabazanyo muzanyo on behalf of Museveni era bafuna billions and billions of money tukimanyi bulungi nnyo. Kati gwe mukyala Anita Amongi mama Lususu mama Sadole mukyala n'abatulege twagala olete proof ndi Joel Senyonyi yali enguzi in such a field for tulete ebintu tubyabyo wano ku tetulina gwe tutirira kubanga fe twajja kulabisa buli muntu kabiro fe tumujja mulabisa niyo kudda okutandika okujerega abantu kubanga mukimanyi buti bagala bogerako ekyo mala biseera nyenze maaso gwabuza Joel Senyonyi bamunonyerezeeko esente za printing bokuva ebweru w'eggwanga paleti namba ng'eriko billions za 3.7 plus eyabulya wakati w'ekisawo Entebbe ne ku State House Entebbe neebula
ne bateekawo akakiiko kalamba kanoonyereze nga naawe kwennyini waliko ne bateekako n'omukyala Edith Nakalema ssente mwaddamu ne muziraba temudda muziraba kubanga kyakoma kubanga muzannya muzannyo ogwo history tetulabira history ekimu tukirina kati ddamu bulungi nnyo omanyi obuzibu omulinamu abakazi abeejerusa naddala ggwe mu chemicals ze babatera bizigo zijja ne zibatabula obwongo ne mwerabira nti mumusinga ddata omubi mukyala weewumuzeeko va ku Joel Ssenyi yikola ekintu kimu saba previous report za kosase ku Bank of Uganda DFCU ne Credit Bank oyo mukazi waddamu okumanyira ambaluka ozisomere eggwanga ne recommendations ezalimu what went wrong aligo baasiba nigo bavunananga ensiganga lyafiirwa billions and billions of money nga tojja omanyira abantu nkiddamu you're not qualified to be in that office first and foremost qualifications zo zonna ziri duplicated full fake ku AI yo wasomera amateeka lecture mu Nigeria yakujjanga ekiwojjolo yakolyanga max n'omuwala gwe nabalagako ono previously omanyize bwino wange entambula n'esseerabira ono omuwala Vivian Musereza ono yakolera papers zo oyo bwino okyamuyina oyinza otula mu parliament n'oza nti abantu tebategeera oyo omuwala yakutuliranga papers zo ne lecture mu Nigeria ali mu department ya law oyo yakolera empapula zo kati gwe ddawo osinika ebinnyo omanyira abantu nga ne qualification tozizina ono omwana nkyamu ne lecture mu mulina ng'omanyira abantu eno gy'olagako ono omulogo abalogo bo b'okozesa okuloga abantu ate bwe najja ojja kufa bubi awo nvuddewo nkulese njagala Joel oteekemu application yo osabe previous reports za kosasa ku Bank of Uganda ne DFCU ne Credit Bank oyanita amonge ne katuno baddamu okwasamira konva ku internet kuba tebajja zikuwa awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala ensonga endala tugenda tandika bwe tuti nababulidde ku musajja atigomya katugambe Makindye Kampala n'ebitundu ebirala DPC we Katwe musajja muchafu nnyo to the extent nti teetaaga nakulirizaako njagala mutaginja abapoliisi bonna mu Uganda kati nzize kwabya bamuntu n'abekisawo ky'entebe mwetege kuba information yinagirina okuva ku kirina paka kwasembayo waggulu ndazze ebbaalya waabya ntandise kwenti ono DPC we Katwe Kamugira ono no muganda alina Uganda ku kandiho yoyo luba kyoya yoyo nabagambye nti ono musajja yali mu nteekateeka ezaagala okutwala ettaka lya Sheikh Lubega owali opposite kalenda naye njala bategeeza nti ebibbe tebyala kyamaani ono gonna balaga wakayamba kyamaani katoba mukuba emigge egimuwosa omuliro kyamaani era ayina ettaka lyagenda n'alikolako endagaano ey'okubiri kyamaani bamuggyemu omusipi n'engatto n'agamba temuntwala mugenda kunswaza yoga ng'omusango nakatasobola kuyimirira mu bantu oyo wakayamba era emisango gye gimu gimunala gya ttaka yoyo kati ng'akolaga ne DPC ngenda basomera DPC mugenda kutya oyo wakayamba naye badde bamubbye emiggo mizibu nnyira ku nsonga z'ettaka mu sayidi z'Emakindye nga baagala kubba ttaka lya muntu mulala yatunda ettaka n'ateekako sayini za mirundi ebiri kati oyo ne DPC gwembalaze ngera soka kuzanya no ka video kange kali akakadde akakasirye eggwanga ndyoke mbatwale confirmation yono DPC mugenda kutya abapoliisi bonna mutuule kuno kamba tandikire boti yono no kano ka video ko mugenzi kasirye eggwanga in the police you've come to dig something show us the fucking dead body. I fought a war. I've been in the army for 41 years. I know what I'm talking about. I'm not a stupid idiot. When you are stupidly wasting our time, government time. We invite you, Brigadier. Invite me where? Invite me where? You're a fucking policeman. I'm an army officer. Yes, sir. Dig the body. Dig the body. We did invite you here. Dig the body. We want the body. Omugenzi waso bagamba muziikula omulambo kati kabikkuse tutandise DPC oyo gwembalazo we Katwe atwala ekitundu kinene nnyo omwami ono alina ebikolobero temujja kukkiriza bimugenda kuwulira muwulire bulungi nnyo ekisokera ddala omwami ono ali related ku First Family ng'ayita mu musajja gwe bayita Kandiho eyali CMI boss kati gali mu polisi bamuteekamu omwami ono era y'omu ku bantu abakulya criminal gangs mu Kampala nenga ensi tekimanye tutandise tutya mu mpulirize bulungi nnyo
omwami ono yajoininga poliisi mu mwaka gwa 2014 Kabalya abapoliisi bonna abasinga obungi bayita bw'amala okuyingira poliisi ono ng'amaze okuvaayo era mu poliisi eyo ba trainers abasinga obungi ba traininga ne kazini wa Janet ngira tewabitiwa ba trainers babaga nti tuli bantu bawaguto mujja tusobola bw'amala okuvaayo yafuluma n'amayinja 3 ne bamudeployinga ku poliisi ye Wandegeya mwenna abadde Wandegeya nga mumanyi omusajja ono gwe baateeka katwe omusajja ono balina mission ey'okutta omusajja omugagga Wandegeya naye kumbe bwe bambalira omuzanyo gw'okubba omugagga ono waliyo omulala kazini wa Museve kwa Janet abali bagenze on the same mission ey'okubba omugagga oyo omukulu ono ng'akwata emmundu n'akabinja kakababbi akabasirikale nga bagenda balumba omugagga ono bagenda otuukayo basangayo akabinja ate akalala kazini wa Janet batraininga bonna ngera bazze ku mission yakubba mugagga oyo buli omu ne yeekanga munne ndooza mu kwekangabiriza nga n'omugagga ategedde wabaayirawo olutalo ogenda okakkana nga DPSO ono akubbi omusirikale constable essasi n'amuttirawo mu kavuungano kano mission nefa tebasobola kubba mugagga oyo era poliisi netegeera ekintu kino ne bakola report baga nti wabaddewo bagita straight eyakubye omusajja oyo nafa constable bwatu ne bamuziika mu bintu by'ekisiru era eyo mission neggwerawo nga tebamuvunaanyiza omusango omusajja oyo olw'okuba nti omusajja ono muntu wa state ate nga tebaagala mukwatako kye baakola kiri bwe kiti baamala emyezi 6 nga bamukwese nga tebaagala muntu yena ategere waali mpaka ekyosibwe kyayita ne bamuzaayo bamutwala ennakawa n'abeerawo bw'agenda ennakawa eno yatandikirawo emizeeyi egy'obubbi era yalina akabinja ka poliisi kaduumiranga kano kagenda ne kakola operation eziri unauthorized ezogenda okukwata ababoda abantu ba bulijjo panda gaali n'okukola ebikolwa by'okukwata abantu bayita ne aida ndisoda bazanya amata bakola ki n'obateeka ku poliisi batandika kubascrutinize nga abajja mu ssente bw'amala ekintu ekyo n'akikola ebbanga abantu bamukomplainingako naye nga tewali ayamba ebbanga lyayita era bagenda okulanga ebikolwa bye bisusse ne bagezaako kumugjawo era ne kigaana era mu bbanga lirimu omwami ono yastaginga ne highway robberies ku Jinja Road ne Masaka okuba nti akola ebikolobero by'okubba abantu ngera staginga highway robberies oyo musajja gwembalazo oyo DPC wekatwe abantu bangi bamukomplainingako ne batuuka n'okugamba nti kabaseewo ekibinja ekimunoonyerezaako ne kigaana kye baakola ne bagamba nti akabinja kakola nako bakamuggyeko bakakyuse era abakulu mu poliisi ne bagamba ye n'abagamba nti sijja kuva kabinja kange kano sagala kanzijjako okuggyako ng'emirimu gya poliisi ginnemye nesobola kukkiriza kunzijjako kabinja kano lwagezanko kukyusa akabinja kano omusajja ono ng'ateekawo embeera era okutuusa bwe bamuvaako n'omulema wabula ebbanga bwe lyatuuka lipooti nga zisusse bamuyimirizaamuko katono naye era ekyosi bwe kyayita omwami ono era bamutwala ne bamudeployinga ku Masaka Way Bridge eno ku Masaka Way Bridge oba gye tuyita minzaani ezipima emmotoka zino ennene zeetikka ebintu eno kyeyakolera eno enkoko ekikola bazzukulu baayo omwami ono ng'ali ne banne era baatulugunya abasajja abavuzi b'ebimotoka ebifuluma eggwanga n'ebitwala ebintu obubiri bw'eggwanga nebupone mu Uganda mu nnyini nga tosobola kuyita ku Way Bridge omwami ono waali nga tomuwadde miliyoni 4 okujja ng'oyagala emmotoka ye kufeeko ne bamaguzi bikufeeko omukulu ono yakolanga ekintu kyamaanyi nnyo n'okusetinga highway robberies ku Masaka Road ne batta abantu n'okunyagulula abantu muno yafuna ensimbi empya n'enkadde mwe yagenda n'agula plot 10 ku 10 beside z'Emanyangwa gye yazimba ennyumba Manyangwa Gayaza gye yazimba ennyumba ng'agizimbye ku fuuti 10 ku 10 mansion etemyanga omuntu ng'amaze okufuna ssente ezo omukulu ono abantu bangi bamutya era tebaagala mwogera ku lw'ensonga nti y'omuntu y'omu akola obuvuyo mu poliisi naddala mu bitundu byonna ebyetoolodde Kampala nga tewali amunyegako omwami oyo kigambibwa olw'okuba nti alina ebikolobero bingi ng'ate abaakingiddwa abanene mu poliisi era n'okutulugunya abantu abaana ba people power n'okubawamba ono naye akwata ekifo ky'amaanyi nnyo era kasaba kutwala ku poliisi nga yaliyo oba owedde era kigambibwa nti mu kkowe erimu ono yaviirako n'okutta era musirikale munne gwe yakuba amasasi nga bino byava ku nsonga za kiwojjolo yasanga yalina omukazi gwe yali yeegwanyiza nga mukazi oyo yasanga owa poliisi munne amudedeza ono n'akwatibwa obusungu n'abuuza kiki kyakola n'omukazi ono omukulu ono kye yakola kwe kukwata emmundu n'akuba owa poliisi oyo amasasi n'amuttirawo era mu statement bagamba
nti yabadde stray bullet n'afa bwe batyo ne bagamba nti omukulu oyo bwatu bwabonye ebintu bino byonna n'abiyitamu nga teri amuvunanye kubanga wa first family kamubaddiza ekifaananyi mutegere ono DPC wekate currently yoyo yennyini mutegedde bulungi nnyo kati njagala nsooke mbawa information endala emukwatako ndyokengere ku kisaawe ky'entebe tulyoke tutegeere bulungi nnyo. Bino si byange naye y'omu ku bantu abaaliko n'abantu bano muwulize bulungi nnyo. Abantu bano abakulembeze wansi wa Manga DPC OC operation OC station balina emmotoka yaabwe nene ya police bulldozer kanjiteke moyo category iyi mmotoka gye batambula nayo mu operations ndejje ekikajjo wawa yonna okukola emirimu gyabwe mu operation basanga abantu tebatudde mu firimu omu kibanda bali mu kunyumirwa firimu yaabwe abo ne babakwata ne basanga abantu ne bazanya ludo just ludo kunyumirwamu ne babakwata ne basanga abantu mu kibuye mu katale ne babakwata ne babagatta wamu n'ab'enjaga fayiro neekolezebwa ng'egamba nti bonna banjaga. Nze kennyini kamwa kwogera abantu bano nsobola okubaako obujulizi kubanga mbamanyi bulungi era mbategeera. Abantu bano bakulu mu gavumenti kwegamba kumenyedde ebitiibwa byabwe wansi mu Manga DPC OC operation OC station ne ba CID bakola omulimu gw'amaanyi nnyo okulya enguzi mu poliisi. Lwansonga ogenda n'oloppa omusango gwo ku poliisi n'agaana otwala fayiro yo ewa St. Anthony ng'alinda omuwa ssente era bw'otamuwa ssente fayiro yo asiiba agibuzaabuza nti lindako OC station tanaba kujja gisayiningako OC CID omukulu taliiwo yalina okuverifyinga fayiro yo eryoke egende waani ewa St. Anthony omusango eryoke egende mu kooti noweekanga omusango gwo baguvulugiddaawo tekugenze mu kooti kufuna bwenkanya. Ekisinga okukwasa ennaku mukyakabiri enguzi eri ku kisaawe naye ate enguzi eri ku police stations ate nayo y'amaanyi. Enguzi eri ku police station ekibuye ate olowooza ogenda n'omusango n'ovaayo nagwo bw'oba totaddeyo ssente omusango gwo tebajja kugulabamu mu makulu tegujja tuuka wa St. Anthony CID ayagala ssente agenda okujjako statement ate bw'otamuwa ssente olowooza n'abiwandiika tajja biwandiika ayagala ssente fayiro ogenda wa St. Anthony DPC ogikuonako stamp egendeyo yeetaaga ssente kwegamba enguzi ate eri ku poliisi aye ate yo yayitirira bakwata abanywi b'enjaga ne bakwata abamayirungi abalina ssente be bafuluma abatalina ssente ne babatwala paka mu kooti kwegamba enguzi yasukka ekibuyaawo abagikulira be bakulu. Poliisi y'ekibuye erina ka office kaawaawo ke bayita kiboko squad waggulu awo ka office ako my friend we bakutwalamu oyagala oba toyagala ansa gy'olina okuba nga olina mukamwa erina kuba yes tebaagala ansa eriko no ne bw'oba nga omusango tuwaguzizza bali abasajja bakuba abaana balina emmotoka zaabwe ennungi zinyirira ze bakoleramu emirimu gyabwe si za gavumenti naye ze zikola operation zaabwe naye we bakutwala mu ka ofisi kaabwe awo oyagala oba toyagala baba bajja kukuba
baba bajja kukuba paka bono bagamba yes kibagala okuwulira ka office kabe kali awagulu kiba okusikooda kalimu abantu b'amaanyi nnyo ate nga bazibu nnyo okutegeera wali bana abawala abakola ku airport wano ate kisinga okunnyumira oba ekisinga okunyiiza tojja kusangawo nakamya tojja kusangawo nsekamatte ojja kusangawo atuli atwine ojja kusangawo akansiime kwegamba amannya agaliwo n'ennyinda eziriwo za njawulo olw'okuba nti muganda we bamuwa omulimu mu kisaawe naye n'agenda n'anona muganda we omulala n'amuteeka ku kisaawe neweesanganga abantu bano batumazeeko emirembe ekisinga okunyiiza n'abasirikale ababeera ku kisaawe abakoma ku kisaawe nabo beenyigira mu nguzi bweteebereza omuntu bamukwatira batya n'enjaga e Dubai ne balema okukwata enjaga wano Entebbe tugamba abangi ebyuma ebikola e Dubai ebikebera enjaga wano Entebbe temubirina omuntu n'atuuka okuyita Entebbe n'enjaga n'atuuka naye e Dubai ne bagikeberera e Dubai enguzi ng'esusse n'olyoka olaba oli akubuuza owaddaasi show money talinyangana ku nnyonyi tamanyi na tikiti bwegula tabeerangako na ku opportunity erowooza kutambula ne n'alyoka akulemesa n'akumalako emirembe bantu mwe mulimba bantu mwe mutumazeeko emirembe naye nga mutulabiza ennaku ku kisaawe kyaffe mu nsi eyaffe lwaki mutulabye ennaku bantu mwe mutuswaziza ze nayina abaana nga bagenda kujja obudde tulina butono njala tuyite mu bwangu olw'ensonga information ina nyingi kati abaagala information y'okukisaawe nagambye ndowooza kyekiseera tutandike omulimu ogwatuleese lindako aya basi katandise bwe kati tutandike bwe tumaye byambi kwata mpola ekisookera ddala bannayuganda njala bategeeza ekisaawe Entebbe si kya Uganda ekisaawe Entebbe kya ggwanga lya China baakigula dda bakiyita Hwen lwakuba nti wano Museveni ya pleading n'agamba no kijja kufaana bubi okuddira ekisaawe kino kiteekako nti China kitekinze over so Museveni ya confusing yakkiriziganya n'Abachina n'agamba no ekisaawe kisigalamu kiriko Entebbe airport mwe mukolere underground nga mukola services zammwe that's why nti kati mubonaabona buli kimu ekisaawe kiri under China control Sam Kuteesa ne Museveni abantu abo basatu buli omu alinako paati eye gy'atwala genda kugola Moses teekamu ekisaawe Entebbe ogende ku Wikipedia ogenda sangamu ekigambo kye bayita Hwen omanyi bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo kikino mayinze eno byayita Wikipedia eje bayita Wikipedia ogiraba ekiseera bakiyita Hwen twave ntukyogera wano Museveni n'akubira abamawulire bona mu ggwanga ne bakyusa ne bagamba nti ekisaawe tekitundibwangako ekiseera Entebbe tekiyitibwa Hwen yiyo genda kugola Moses ekisaawe bakiyita Hwen but indirectly wano bakulaga nti ekifo bakiyita nti kikyo kigambo Hwen kikyo kati mwabakaba mukabe empola tubagamba tukyuse government buli kimu kidde kirina okubeera mukaba maziga gobo yagala kutegeera eno Wikipedia gyendiko yiyo Wikipedia sigenze mbwa atenze na byewandiikidde muletise Wikipedia mujja kulaka ekiga kye bayita Hwen ekiga kino kisaawe China kitwala dda mu mukyali mutulo mwebaka kati ebyo nga mazobi bategeeza njagala buli omu adiscussinga issue eno mugamba we are politicizing each and every issue but temumanyi kubanga temumanyi abamuzuukise na pain ya kisaawe but fa balina pain y'ebintu byetumanyi tulina ebintu bingi nnyo bemutamanyi ekisaawe bakitunda dda bakontrola ekisaawe mu China Museveni ne Sam Kuteesa bala basigadde bonna tebakulya ssente omuntu yenna gwosaa ku kisaawe ng'alina erinnya Okero
obanga iniri ya Kiganda abo si Baganda bonna bakama frejaz abasigadde bonna Banyarwanda bakola ku kisaawe Entebbe ngenda basomera amanya buli department police abali benguzi mugenda kutya nabagambe negenda kubeera namwatu yasina gwengenda kuzibira kuliiso kati njala soka bagamba bwemba mwogera ku kisaawe nzize njogera bigabo bino almost for one good year nga bantu musirise naye mumwe kabaita ku migration simwe mu facinga embere ku kisaawe lindako ekisaawe kirimu departments zino waliwo URA Uganda Revenue Authority abo babbi balwadde kuliko migration gye mukabira abo si babbi bawewe tampisi kundi kuliko cargo handling section bano babba ne ba perfume bagibba waliyo tuseke Entebbe nga watisera puto po watisa perfume watisenga tozonga za beine no tuko kuwensawo nga tebirimu ani ababitutenga gye ovudde bibaddemu eyo gye bayita cargo handling section kuliko police bano balina ne diploma mu kubba kati kamba bambulire mutegeere ensi kyetegeeza kati ntandise bwente ndabyeyo Uganda Civil Aviation Authority abakulu bonna bajjeyo embuto zibalinga entumo za kasasiro abala balina ebisakiro bazze batandise okwogera ebigambo nedda. Don't fool Ugandans. You know exactly what is taking place at the international airport when international airport is not Entebbe. Entebbe is just a camouflage. Let the world know that the airport doesn't belong to us, belongs to Chinese, but with the influence of Museveni and Samu Kutesa. Ugandans are suffering because the airport doesn't belong to Ugandans. Muino chitegeera. Mujja kuzuka ngo budde bugenze nga buli kimba kitumba kitutte. Kati ntandise bwete. Ngabwe guli omuze mu police mu majje ne ku kisaawe Entebbe guli yo seeri endanyiri buli kimu eye yatola buli kimu. Abasajja abakulu bali ku kisaawe abo balina office bebasindika abaana bano okusaba ssente ezo by all means. That's why ntibavuddeyo kukola a public apology ne guidelines message basindise yabadde teina details nga ategeza kutiisa bantu tosobola kungamba nti awenguzi nagifunye mu kyamu nga atajinsabye mukozi wammwe. That is wrong. Mwasa ojuliza bana babolesi ate muvudde mu executive board yunefuge kisaawe Entebbe mugambo simanyi. No, that is fully kyemulina okukola ekintu kimwe kisokera ddala bwe mba mmanyi nti muli batuufu nga n'ekisaawe kyaffe akakiiko konna akafuga ekisaawe Entebbe with immediate effect kalina okulizayininga. Njagala mukole kye tuyita mix tribe ekisaawe ekyo nga kiriko buli ggwanga lyonna eriri mu Uganda nga buli omu akola waawo so si ggwanga limuli Abanyarwanda nga mukyusizza amanya g'Abannayuganda mugayita g'Abannayuganda ng'ate muli Banyarwanda. That is wrong. Boodi yonna erina okuyiika kubanga kyemukola mukimanyi. Ntegezeddwa ku ddungi zange ez'enjawulo. Buli mukozi ali awo alina task ey'okutuukiriza ku ssente z'alina okujja kubafuluma n'abayingira. Waliwo ne kakomiti akali awo akakola fake visas nga zikukusa abaana. Waliwo trafficking, waliwo ka office nga ka police n'aba Civil Aviation Authority aba migration nga bakola ne fake visas zikukusa abaana bayisa ku kisaawe. Human trafficking nabo we bali. Kati bino ebintu bagabe na mujana mugule bulungi nnyo bitegere bulungi nnyo. Ndoza majo bategere. Kati nga mutegere nti sente zino nga bazibasaba ziliko bannyinizo bana baba basaba sente ayinza okuba ku $3 za kugamba afunako emitwalo 5. Ngesigadde zonna za mukama akusabye ekikumi emitwalo 3 n'ekitundu afunako emitwalo 10 sigadde za mukama we. Olunaku bwe basobodde okujjako ku bantu oba bayisa abantu nga 10 nga basobodde okuferako abantu abawera 13 ze sente bakazi babafunye olunaku nga bakama babo bafuna sente ezo. Yensonga lwaki bakude bakola general statement ng'edefending ekitongole sote blaming abantu abo kubanga bakimanyi nti babawa task y'okufuna sente zo mukitegedde kati temu blaming abano migration officer wabo mu blaming Civil Aviation Authority na migration kubanga bibatuma abaana bano okujjako sente eri abadde ku social media abawolereza mwate nze nayitawo tebalina kye bankola wakafulumbe olinga ebya yenkoko gwafuna chance ko lunaku nga betugamba bagana nti omukisa gw'embuzi teguyisa omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala kubanga embwa teri amalagala ne bwe gayita mu it's not a crime naye embuzi bwe gayita mu kubanga egalya bajja jikuba oba bagitte abaganda bwe tugamba kati gwe yayitawo ngoli ku social media otandise okuba emimiro owebuzabuza nga afukana banjera kugamba maama bwe kinakutuuka ko lujjo okutegeera nti ensimbi era abantu basaanye boogere ku nsonga zino kati bano balina task sente zonna ze bakuŋŋaanya si bazitwala zigenda bali ba big officers ko baba na mandate
volume oba evuddeko batevuddeko mujesa ku YouTube nga kweri kubanga nkimanyi bagitawanya tebagala information yefulume ngenda bambula nabagambye mbajiride olwado katandika mutandisi kino kyekirine mu police traffic abaana bonna bakola mu police abasinga obungi ba traffic officers bajja ku luguudo ng'alina taski y'essente z'alina okutwalira mukamaawe eyamusindise ku luguudo sente bwe zimubula endinga bamusindise bamuwadde transfer abasinga obungi bagobere mu police kyekirine kuba police aba bulijjo abakola operation zino wammanga omuli kwata aida ndisodale omuli ogenda okuvendinga ebibanda okwata bazanya ludo omusajja uli abyogere mbulde babeera ne tasks zabatuma ati mugende mukwate wano muleete kiriwe era kasitole mwa kitegeza bagenda ku transfernya oba kugoba ku mulimu kana abana bali ku kisaawe bakaba benyini be bali mu deals ensimbi zino nyenda bababiza bonna balina wano olwaleero saagala saategedde saawulidde nze ntandika butandisi tutandisidde ku Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe. Kati bakulu amanya gano wammanga mwetereze ng'obudde bukyali njala sooka bawa okutereeza mu ku bintu byemwogera wano wentudde eggwanga lyentuddemu litudde ku semazinga 2 litudde ku Asia ne Europe kitegeeza nti terina watufuirigwa kati mwe basajjamu ababbi aba Uganda Revenue Authority ku kisaawe Entebbe mulekerawo obubbi bwammwe wano mulemeseza abantu ne musuula abantu mu business nga n'emigugu egimu gikyali eyo mu customs ku kisaawe Entebbe mulemeseza abantu omuntu agulenga towa nettaki n'agigula dollars 25 ne musaba $5 agenda kujja mu sente meka omuntu agula suit wano $8 ne musaba $10 olwo agenda kujja mu sente meka mu suit tuke mu jibalange eva mu Europe. Let me tell you one thing. Taketeri mu Europe ate taketeri mu Asia etula ku continent B egwa ku Asia ne Europe. So whatever you are bidding people oba ba customer abantu bali bakola business mu kikola mbuchamu esuti ezikolebwe China the same suit ezikolebwe Turkey nemo musiriwaza mu abantu mu products ezive Turkey ziba European products musiriwalenga muddamu amagezi mu biddinza abantu emisolo abali batuko kweta ma business bazivaamu ennaku zino kati mubabira ne mu kilo omupima muto omugugwa omuntu ne mujjako $2 buli kilo nga tannasasula na items ziri mu nsawo omwo abantu bangi mu custom bond zawe na Entebbe walemeddwa ebintu bifiiridde omwo olw'emisolo omuntu abadde alina osasula omusolo gwa $2 agenda otuuka ku kisaamu nga tonasasula $6,000 ziba zimulemere nga babitoola mu store wagenda okuyita emyezi 2 nga mwagala $20,000 aba akola ki mulekerawo bubbi abantu wano kuliko omukyalo gwe bayita Vivian oli ku Uganda Revenue Authority Department Entebbe mulekerawo bubbi omuntu ajja ne laptop ye ne mugimusasuza omusolo nga gyabadde akolerako e Bulaaya ajja na TV ye one piece ne mujjako omusolo abantu bakubye TV ku kisaawe Entebbe bazaasizza abantu balinnya amasimu ku kisaawe Entebbe bagaasizza bakubye laptop bazaasizza abantu balese used clothes used shop used shoes na buli kimu ku kisaawe Entebbe nga beetamiddwa kubanga gye bavudde bintu babiwadde ku bwene mubajjako emisolo. What kind of nonsense is taking place what nonsense is taking place at the airport ku Uganda Revenue Authority sector kubanga muri babbi. Can let me tell the public mukimanyi nti bwoleta TV oba laptop ng'ogirese single piece ne bakujjako omusolo sente bayiza okuba kwa receipt nenga receipt eraga bintu birala tegenda mu revenue njala kubuuza Uganda Revenue Authority abakozi mwatandika dde batirawo sente ezina ogenda mu kitavu kya Uganda weziteka mbo za sako receipt zizo receipt abantu abasinga obungi basasula ebintu byabwe mubasindika ogenda osasula sente zino mbuzigenda ku kitavu kya Revenue Authority kumbe zigenze ku sako ya muyekiya yere ku kisaawe Entebbe sako in account egama nti Uganda Revenue Authority staff sako Entebbe nenga asasudde kago wange oba asasudde TV since when this begin kuba kino kyatandika kijo Uganda Revenue omusolo twagutandika dde ogusasula nga togusasula ba staff ngikugenda mu sako yaabwe yiyo receipt ya KCB nga sente zigenda ku sako ya KCB ya Uganda Revenue Authority staffs kuvadde omuntu naleta TV agiguze $1,000,000 oba gyabadde ne musaba $800,000 yiyo wano bakuterako stamp ne bakugamba nti Uganda Revenue Authority Customs Department yiyo ogiraba released
naye no wansi stamp ezikubwako zizo Uganda Revenue Authority simanyi wakino kyatandika dyatetesereza ebisolo zigenda mu ssako y'abakozi zizo kyatandika ddi kino muwoza muli ku migration mukaba naye abantu bali mu kuggwawo entebe kati ngenda babya mwenda mutegere nti ensinfu oli alese TVM agiguze miliyoni we mu kitundu musa emitwalo 8 abantu bakubye TV ze ku kisebe bakiza na putopu ebintu ebibu lindako kati mbadde nkyasoma manya gano bane basinga obubbi ku kisaawe entebe mu Department of Revenue Authority amanya mugawulirize bulungi nnyo kuliko omukyala muyita Vivian kuliko Esther ne Brian mwe bantu mwe basatu mulemeseza abantu business abave China abave Turkey abave Dubai ngamba bilingo musolo kutali mbateeka 1 abamu temumba wana receipt nga bamaze okusasula sente mbugubi ate ne batuuka mu kkubo ne basettingira revenue enforcement ne basanga makubo ne bakwata ne batwala mpaka NAKACWA ebintu bebabejjako ne badala babiringa wakimufa n'ensi Vivian Esther ne Brian ku Revenue Department entebe mutufuukidde ekizibu mwenna muli babbi era Uganda Revenue Authority eno lisiti mbate mugirabangako eyasako sente sasulwa ku kisaawe entebe ndoza bana bakulitingirawo kasako kabwa k'ekibbi sente kwe zigenda tebawana receipt za musolo ku kisaawe entebe kino kikwata ku bantu bonna kyokka ng'ekisinga okwennyamiza ku kisaawe entebe kuliko abakazi abasuubula nga baba bakola ba NRM ne bayitawo ne cases empya n'enkadde nga tabasasudde musolo wabula omukyala Kakwere goba Nakakwere n'ayitawo ne cases ebbiri nga ava ku kye yamaze emyaka 10 ne mukwata cases ne mukwata TV ne mukwata laptop naye nga ba NRM bayisizaawo ebintu olina ayisawo case 10 tasasudde wadde nusu n'ekikumi n'eki ono ayina case ebbiri nga ava ku kye yamaze emyaka 7 oba 5 oba 2 ne mukwata cases ne musasuza omusolo eyo Revenue Authority njimaze nabagenda bakuba department ku department tugenza ku migration ekiriyo kisa kitokota ate ne kinegula mbagambi ba officers abakulu mu kitebe ekyo ekya Civil Aviation Authority Migration Department bebatuma abaana bano okubba yensonga lwaki ayina authority okugamba nti va mu layini yensonga lwaki ayina authority genda mu toyo sangeyo omuntu video mwanzira sigenda zidda muzizanya kubanga bakimanyi it's a well managed game oba arranged game between the migration and the security ku kisaawe eyo migration mugimanyi bulungi nnyo naye nga bonna abaliko bonna bagwange bonna amanya gebeyita mbuga kiga oba ga Kiganda buli ayina erinnya Uganda ku kisaba singo bungi bonna the camouflaging amanya sigaawe byonna bya kijayi gwanga lirimu tugenze mu cargo handling section ekiriyo maama ne Yesu bwalidda ajjako unya kiri Uganda bamanyi okusumula emigugu ne bagikuba omukono kubanga ebana bali ku scan bamanyi okutegeeza bana nti waliwo kesi ejjabwe etibweti bwerimu ekintu nekino ne bagikuba omukono ogenda otuuka yabadde asibye ensabiro ezimu zibanga nansibe nabo buvera ng'obuvera babuyuzizza dda kubanga babbamu ebintu ennyonyi olugwa bweti ensawo za mwezi zonna batandika ozipokera ne batandika okujjamu bintu ogenda otuuka ewaka ng'ensawo yonna ereeberanga ebintu babijjemba bibiba eyo neyo Cargo Department ku kisaawe ente babbi babba laputopu babba amasimu babba engatto babba engoye ogenda otuuka ng'eyaleese ensawo yafuuse kasasi temukyali kintu no eyo Cargo section esi babbi balwadde tugenze ku poliisi munnange ekolagana abantu bano mukubbira ddala ku kisaawe entebe nga tebalina gwewebuuzizaako kati wano wenjagala onsooke mubabuulire ebintu bino byonna bitegere bulungi nnyo kubanga tetwagala muntu agamba nti saategedde saawulidde tutandise bwe tuti njala mbasomera ebintu bino byonna nga mbimanyi bulungi nnyo kati mu bwofuna ebizibu bakugamba mbu please call the numbers in case of extortion EIEJ waliwo bayita EIA General Manager mbwe namba ya Airtel 0702055158 kuliko Manager Aviation Security 0701488366 Operations Manager 07584836114 enamba zino zonna good enough abaana bakoze live olwayo ku Facebook ne ku TikTok bakubbe enamba zino zonna ng'ekisookera ddala these people they are lacking communication skills by NAKACWA mentality they are so arrogant
They can't even address a caller. You don't have a right to call us or to ask questions. Who dare you? You are there in the office on behalf of Ugandans. You are sitting in that office where you eat and gas on those chairs on behalf of Ugandans. If there wasn't no those Ugandans, you want to be office say you mind your language. Umayinige businesses mnovuna zo bateka ku kisawo buluvuna zo banda Uganda so sigwe arrogance mwe jimogeza mbo you don't have right to ask questions kati bwemba muteka we namba zino ngati mwagala babu za kibuzo kino mukola ku airport kati kambabye abana bakubidde amasimu olwayo to clarify mwogera bubi mwina cow mentality nabagamba these people they lack communication skills, they lack managerial skills. Tebalina buli kimu tebakina kwogera nga ibagala kubanga manti kibagala kukola bakima ibagala kikola kuba babinyo. Nsokera n'okwono omukyala amuyita ASP Lagosa Agnes onesi mubbi muzibu kono onake kabinja kabera mu system eno oyo naye mubbi muzibu tubatandise umule bulungi nnyo bebo kabinja kali ku kisawa akaba yaje Lagosa Agnes kati kamba someso olwale mujja tegeera bano akabinja kali mu polisi akali mu kukusa ng'omuvubuko li babagambye nti waliwo akabinja akakola human trafficking ku kisawa awo weekali waliwo akabinja akali mu department ya narcotics bakubuuziza akabinja kano lwaki ebiragalagala biyita ku kisaawe Entebbe kubanga waliwo kintu kidogo ebiragalagala ne biyitawo kati wulira nno muwulire ebintu bino abantu wano bamanga bengedde bamenyera bebakolagana omukyalo gwe mbalaze kuliko ASP Nabasa Ediga oli gwe mbasomedde ye Lagosa Agnes oyo omukuba ekifaananyi kibalaze kuliko ASP Nabasa Ediga oyo nesimu yaye mubbi mulwadde kuliko PC Olelo Joel onesimu mubbi mulwadde. Those goons compete with aviation authority security officers who deployed at hold baggage where there is x-ray machine doza mutegera bera ku kyuma ekikebera ebintu tugenze maaso waliwo abantu abalina ekisa ku kisaawa awo si bonna nti babi mulimu abalina ekisa naye omuntu yenna bw'avaayo ng'alaga sympathy eri omuntu yenna gwe bayisiza obi ku kisaawe batandika okukolako malisi ne damage ku kisaawa awo era wayitawo ebbanga ttono nnyo nga bakojjawo bo nga bateka abayayi baabwe tugenze mu maaso drone yange ntegeezezza nti abantu b'ensomyi y'eka beba aiding a human trafficking together with the illegal companies. They end up exporting huge sum of money from the innocent victims. Bakugambye nti akabinja k'ensomya bamu ku binja buli ku kisa obwababbi obukolagana n'ebibinja ebifulumya abaana bumbayi bw'amateeka abakola bu visa obw'ekiyaaye n'okuba nti omuntu bw'abayonsibwa wa ssente n'agezaako kukola kye bayita demonstration ate bano bavaayo ne bateekawo embeera emukwata ne balyoka bamuteeka ebaagala. Omuntu yenna agezaako ku defendinga victim agudde mu mikono gy'abo abantu tomala budde era bagenda kujjawo mu kiseera mpawe kaaga. When the victim, especially when you are from another agency, they allege fake stories on you until you leave the airport. And their leader is ASP Lagosa Agnes in the picture. She has made many police officers to leave airport. Reason being, when you refuse to involve deals as must be, she fight harder so that you leave the airport. You know muchara kwembalaze nti omuko kabinja ka mafia bali yako. This woman omukyalo yomuko kabinja akakolagana n'abantu bonna abalina data games ku kisaawe. Muno muli abakola fake visas ezikola exit mwe muli asinga omuntu yenna abakoze ejjanjali nga yeye mulugunya bamusindikiriza mangu omufuli omukwasa polisi ekyokola ebe kimanyi bulungi nnyo. Tugenze maaso Nabasa Ediga and Orere Joel, all are policemen. They print fake visa at the airport and they give them to the victims of human trafficking for their aim of getting money. Tugenze maaso katika ambasomera abantu bano bonna ku kiseko bali bana kwande kabinja katuddo lwale 1 kuliko Asasra Prima ono wa ISO, kuliko Lagosa Agnes the police officer, kuliko Nabasa Ediga police officer, kuliko Orere Joel police officer, kuliko Ato Hairo Sylvia, the Minister of Labor, kuliko
ebema Emiliano ono wa iso kuliko Rwantingana Duty Officer Aviation Authority kuliko Kigozi Police Officer bano bonna befula manya ga Kiganda ninga basinga obungi bonna bayaye. All those are the agents of drug trafficking and human trafficking at aviation human trafficking activities at airport, and they get support from contact and they get support from the contacts. Zebampadde zenjobala bisakolala. Ngomuntu asinga okukola contacts omuntu asinga okukola deals zino zonna. Amanya agasinga obungi drone geremedde kuba mwitalagosa Agnes asasira Prima ne Nambasa Edgar. Kastamalo kutegera nti goyina mwa katima akasasira abantu bonna ba victims kiba kitegeeza nti gogenze tojja kusobola kuba nti omalako nabo. Ngenda maaso no kyabaleetera. Kati ono yetu Hairwe Silvia ona ye yomu kabinja akakola ku nsonga ezo ng'ono ye akola Minister of Gender and Labour and Social Development era nga abeera ku desk ezimu ku kisaawe Entebbe era nga ibamu kabinja akakola syndicate ku kisaawe awo ya manze nazze babya awo sina gwenja kulekayo. Ono Edgar Nabasa. Oye Edgar Nabasa mbala bulungi nnyo. Bebo ke kandi muoza kise muoza migration. Laketi nene nnyo. Muoza laketi nene nnyo Edgar Nabasa. Mubalaba. Kubanga bana basingo bungi babateeka ngo bakola bitongole bya kubega. Na kubegera munda mu gwanga so mutegedde bulungi nnyo akabinja kali ku kisaawe awo abakali mukubba nabo kimu kye bakola kati njala kubuuza enjaga ku kisaawe Entebbe eyitawo etya nga waliwo scan machines eziscan nga waliwo n'embwa kiri mu bo abaana bemulemesa okuyitawo ogenda. These are innocent people. Obuzibu na buvudde ku baana bemwe abanesezza okugenda kuba kino ekintu nze ekyogera emyaka gyonna ng'abantu beesudde gwa naggamba. Nekati Civil Aviation Authority, Minister of Works and Labour, temuna yejino Katumba Amara is the dead walking man. Nchidamu. Buli buloga yenna togeza no tekeri nya Katumba Amara mukamwako is a dead walking man. Akolera kuli moti. Tena kyagenda kola. Kubanga system volongoto wano kisebe bakitunda bakita kuweni airport. Wakuwa mwale bakontele airport. Management managing wa iso ne eso. Samo kutesa museve n'abachina bali mu system. Byonna revenue authority yo jambo dengerese wali buli omwajja kumanya cyana aba kuma mali kuno kwemuli bwe tutayogera ensonga zino nakumulisa abantu bano mujja kuloza abantu ku kisaawe Entebbe eri abantu babajena mu business ngoli ana business ya mitwalo ngibire jaddola baji mulemesa olwo kubiringa emisolo mwala abantu abavetta kama bafuula lusu kubanga China business chese nafa mubba amasimu g'abantu ku kisaawe Entebbe mubba laptop z'abantu mnemeseza abantu okutambula kubanga muina buli muntu mulabanga omulabe gye muli nga tese mulabe gye muli temuino authority. The only person aina authority okuyimiriza omuntu oyo ye munsi mwagenda ate nabo baba mulize ku kisaawe kyebwawe so sigwe. The moment omuntu aina passport ye nga si fake aina visa aina air ticket aina hotel booking ebisigadde byonna biba byanseri jalaga olw'ensonga airline manifest ya airline eba yategedde nti Lumbuye agenda China, Lumbuye ayina visa, Lumbuye ayina passport agenda ku boardinga service tibaba bamulinze kuba ku manifest already bwagula ticket yaba yagenzeeko dda. Mu mulimu gwe muyina is to verify the passport nti ntuufu ne air ticket ne mukonda mu kye tuyita exit n'agenda. Temuyina lukusa lujja muntu kujjako sente muntu. Ekyo kisaawe si kyabajjajja mu mugenda kirekawo ng'abasookawo. Kati you are Civil Aviation Authority muleme kwebuzaabuza ng'abafuka bana buli basajja bakulu kubanga executive erikana abasajja abalitaadi law enforcers abamu balina bajjaaji. Boodi yonna mugiyiwe n'abakozi abali ku kisebo bonna mubayiwe. Mutandika okuleeta abakozi abapya nga bonna si baggwanga limu. Ekizibu mwateekayo eggwanga limu bonna. Tosobola kuddira nte zonna n'oziteeka mu kiraalo. N'oluganda zigenda kuzina kye zigenda okuwa. Obwongo bwonna bwabwa nti tebalina kye bagi. Cow mentality is the big problem to Uganda. So no mbategeezezza mutegeere bulungi kye kigenda mu maaso bannange. Mu kisaawe Entebbe mukirabulenga ekiriko ebizibu bingi nnyo eri abantu abasibiddwa.
ngana katema maji bavudde ku kisaawe Entebbe eriya abantu nga ava Bulaaya nabulira ku kisaawe Entebbe nga taxi operators abali kusamba bakozi ba iso navuga omunamo kyosiza mukubona amukuba namutte sawo ne besende bazitwala mumuloza bino bamagweshe kimwe kufuluma mfulumi eriyo naba facing challenges nga bayingira abasiru bano balaba bafannyo ku muzungu okusinga gwe mu Uganda ayingire Kampala nzero kutunaga tali mu sente nafa ku muzungu songa ate ensizo naze tuyingiramu waliwo lanes ziriezi ba internationals ne ba local basoka kola ku local international jaluvanyuma naye bano basoka kola ku internationals ba local zibale ko batusembyayo kati njara bategeza Civil Aviation Authority eyo board yonesa na kuyiwa mudde muri kurutinge bana Uganda buli department ngerimu amawanga gona agali mu Uganda si baganda sibasoka ne mulekerawo okumanyira abantu nga kawanga amanya gona gensomye mulide mwane mukitegede airport infu kubanga bagitunda teriwo kyekiri mu police kyekiri maje kyekiri buli bwamu kyekiri mu court atayina asimbi tosinga musango nduza mukitegede gwanga kati mwavude mugamba simanyi Entebbe buli kimu kyogereko Entebbe airport woli bwana akubuli ekiri mu court ku nsonga z'amata kujja gweddalu abantu bali makomere bitundu kinena ku buli 10 tebazanga musango nina omuntu omu yangambye avudde Luzira abantu abali Luzira ku nsonga z'ettaka nga n'endagaano ezimba zibaleta zisayiningira mu komera nga bamugende kati okakasiza oyidde sayininga ettaka tetututte nengo jamu bozo omusawo wavuna nga teguliwa gwonyumya ku airport yokka abaana abali mu safe house ng'ekimutwaza okwogera kigambo people power nola buli mwavudde ku airport buli mwaza no si airport yokka ekintu kyavunda dda obuli bwenguzi bulinga obuli bwenguzi okuwamba abantu kulinga okuwamba abantu amakomera gafuuka gakuttira mu bantu kubanga oli abalina kyagala okuyisaawo Gorozachi ba bloga basiba kuno bavuga Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga byayogera tebyagala biwulira ngoli omulimu gwe kujja kumacha ku buli lunako kera kuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nenge ekimuvume kubanga Kyagulanyi ayogera bigabo ne batayagala kuwulira kati waliwo omukyala gwe balonze okubeera nga yakulira ekitongole ekirwanyisa ekyeddembe ly'obuntu mu Uganda kamba buli message ya wandise mugirabe nga amaziba mazo mulonda bamazo mu appointing achi yayogedde mujja kutya ndio kengende ku nsonga endala omukyalo ono bwate wagambye huyo mumulaba omukyalo bamuyita amanyage bamuyita bagamente akakiiko akeddembe ly'obuntu mu ggwanga kategezezza nga bwekalemereddwa okumanya amayitire g'abantu 18 abawambibwa mu myaka 2 emabega okuli John Bosco Kibalama n'abalala ssentebe w'akakiiko kano Mariam Wangadya asabye ekibiina kya National Platform okukomya Bunambiro okuyita ekibiina kya National Platform okukomya Bunambiro okuyita abakwatibwa aby'okwerinda nti babeera bawambibwa kubanga si kituufu. Ono omukyala yakaweebwa ekifo kino naye mule yenna bw'afaanana bw'atunula Wangadya wuuyo bw'atunula mulabe bambi bw'atunula musaasire Mariam Wangadya mule bw'atunula musaasire kubanga yenna alinga erinnya lye nti Nangadya Museveni lwakuwa ekifo ovaako Windows n'oyiika kubanga bano kye baagala okuwulira kubanga temwagala kuwulira bintu bino kati gobanga oli wa human rights nga gwalondwa nga chairman w'akakiiko kano ng'oyogera ebigambo bino
report kijogenda okuwandiika omusajja omukulu omugenzi medikagwa yali awandiise report ng'agenda gitwala mu International Human Rights Commission worldwide ne mumuwa obutwa n'afa ne waddawo zino engajjaba simanyi wangajja ne wajjawo kati ng'eno embuzi yabitanga mukazi mukulu simanyi bakyagenda mu nsonga z'abakyala ekizibu ekiri ku bakyala bano abakulu I'm sorry to mention the moment kasalekera kugenda mu nsonga z'abakyala era ajja kulowooza ng'ono kubanga obwongo butono ayinza okuba kuno okwalinze siti yambagamba ono simenti akyagera mu nsonga z'abakyala kubanga entegera ya munguuba medical gwe yali akoze report fulenge eri written bulungi nnyo evidence buli kimu ekiraga ensonga ezikwata mu n'okuwamba abaana ne mumuwa obutwa n'afa kubanga temwayagala yogera ensonga zino kati baleeta ono wangadya simanyi wanagati n'amanya mazimu nnyo kati agenda kugamba kyono kubanga tebaagala kuwulira kintu kye twogerako okitegeera kati njala bategeeza ekiri mu kkomera ekitaya ekiri eruzira n'amakomera amalala abasibe ebitundu 45 ku buli 100 bali ku nsonga za ttaka bali wakati w'emyaka 18 ku myaka 8 tebaleetebwa mu makooti kubanga abawa mu mataka gaabwe tebaagala baveeyo oyo abafunye omukisa obutattibwa abala battibwa ono takimanyi tagenda nga tetumula ko n'ekifaananyi ng'agenze mu kooti okubuuza nti Sewanyana ne Seginya Muhammad kiki ekyabasibya takyogerangako naye awoza mutulekeraawo okuyita abeekwenda mu buwamba abantu maama ojja kuba bulungi nga maze okuwamba owwo ekirungi nkimanyi nti Museveni bw'akola ekintu ekyo n'owajja kimukola si gwe asoose okwogera obubi era ojja kwogera bubi mpaka nga naye kikutuuseeko kale ebintu bino tubyogera mubiwulira bulungi nnyo naye omuntu atamanyi kizibu kiri mu Uganda nga muli mu kunywa mwenge ulaga obina ku internet n'amabeere nakwogerako mbozi zitakwatagana kijja kumala kutuukira ewwo olyoka ojja kitegeera bulungi nnyo kansulenti abantu b'e Dubai mwenna abadde bagana Museveni yazze bafunira visa mwazifunye banze embeera kuno nemba tunula mboye simanyi Museveni yazze kati visa zigenda mutulage visa Museveni yazze ka mwafunye visa tajja kwagala kubanga takwagala he cares about his family only musimanyi azze no batumya n'omuntu ne gukuluma kubanga mulina mentality mwenendo woza ya mwe yasisira buli omu kana munasi wo mukange temusobola kulowoozako beyond your expectation mwafunye visa katate bagenda batika kino bagenda kutika munna Uganda agenda okudde Kampala akabenga entulege olaba oli ava omusama ava mu Bulaaya najja n'abeera e Kampala emyezi 2 nga zene euro 12,000 naddayo ngadduka emisinde zimuwedde kati gwatalina mulimu oba gwali Dubai ga Museveni agenda bagenda batika Dubai gye mwogerako temugimba bagenda batika talina kyabaagaza reason being Museveni ng'entegeera y'entono nnyo bino byonna bali batulimba for 37 years mbwa tategeerako ddala ne bakulemera bonna bayiika windows njala kuwa for instance njala kuwa nekyokulabirako omuntu omanya nti olina ekizibu omanya engeri gy'ogenda okuhandolingamu ekizibu ekyo n'okivaamu kikino Museveni akimanyi nti ayagala ba investors njala kubuuza kampuni mmeka ezempoloyinga bannayuganda nga ziri ez'e Dubai nga zimpoloyinga bannayuganda ziri luddawa kampuni mmeka teziriyo eyo z'abayindi bapakistani ate nga nabo bakolera Janet ne Museveni kati Pakistani mu Uganda n'abayindi bonna bayina emmundu asobola n'okukuba ne batamugambako kati njala kuwa ekintu kino kitegere bulungi singa Museveni yali abaagala yandibadde yakola dde ekintu kino wammanga ekisooka takyasobola kuwola ssente mu nsi yonna kyomwakitegedde alina kutunda byabugagga biri mu Uganda ng'abiwa abantu okusigala mu buyinza bayitha Museveni kansubire kuno kuwoli kansubire nti wafunye information okuva mu drones ez'abayindi eziri e Bungereza ku discussion ezabaddewo 2 weeks back njera tegeeza eggwanga n'ensi yonna yo seeri ali mu kattu abamu ku badde bamukozesa okutulugunya n'okutta bannayuganda bamuvudde mbagambye nti takyayina kyatuyamba era nga bamu ku bo bebangereza meeting yatula weeks 2 babega n'esalawo nti takyayina kyabagasa era mujja kuwulira
era bali ku migration bwe munatandika okulanga buli abantu abazungu abasinga okujja mu Uganda bayinza otandika obbakwa tobo balemesa okuyingira Uganda kubanga Museveni akimanyi abangereza batandise okumusalako ebiwawaate kubanga bamuko Museveni information wagifunye abamu kuba badde mu meeting ebayindi bande bateeko ba spies bakwade information okimanyi kino bande nyadde kigamba public so buli muntu ali ebungereza sigala nga okuma omuliro. The fact is bano babanga batandise kati bwe tubatunga ati China ties ne Bungereza ndoza zisigadde 40% 60% za agenze butu nabali mu America mukuma omuliro yo abungereza kati 60% support ne protection baji mujje kasigaliza 40 era information yagifunye okuva bambegabe abali abayindi abakulaga n'abangereza bamugambye please ono musajja tumuko ekyo kati cyana kye tugenda mufunamu emyaka gigenzi yava ku biragiro byaffe the moment ya involving affairs za Uganda nazo involving mu Russia nazo involving mu China nazo involving mu North Korea atenga abantu babade ba grandparents be abade bam protecting na bano batandise omuta 60% support ne protection yagenze mujjabira mu mawuli pozi kati babe kubemu abazungu kati okuyingira mu Uganda sigenda babirira kizibu nnyo kobere tourist kubanga Museveni yakitegere nti abantu bajja mu munsi kati bayinza omusetinga na yakanga Gaddafi ekyakimanyi bulungi nnyo awo sigenda kuloka ngeri ku kiche badde bagambye gomwana mwala ali ku TikTok ali ku Facebook ali waka njera soka kuboza goloze gwanga Uganda mu myaka 35 yabegali ali yenkana ne Dubai Uganda myaka 35 yabegali esinga Dubai ngesinga Saudi Arabia ngesinga namawanga manji nnyo soko webuze kibuzo what went wrong go kusigala nga atogende sa mulimu Dubai we Saudi Arabia funa answer katika nkuwe kitufu Museveni takwagala nga kwenda tayagala nkoba na Uganda reason big bomanye ekizibu kyolina ofuna solution Museveni yamanya nti mubbi era ali corrupt yajja kubba nsitagenda gikolera government ezisinga obungi bwe ziba zisaba obuluziga tugenda teekawo emirimu n'okunoonya ba investors bateekawo emirimu ne banna Uganda emirimu gyamulemu creatinga mu kulimo creating emirimu gyandibadde amanya kiki ekyakigaanisa nti bubbi n'amanya nti kati kale tulina okufuna labor exportation companies zitwala abaana ebweru zikole nekye ngenda okukola kiri kintu kimu ngenda kufuna be tuyita ba negotiators mu labor companies zitandika okugenda buli nsinga zigenda zikola kye tuyita negotiations nga zisobola okuyamba banna Uganda kubanga bafuna omusalo omulungi bafuna security nga beeyagala basobola okuzza ssente Kampala kyamulema kubanga tabaagaliza yandibadde buli nsi kati mu Middle East eri mu Uganda nga akola nga ali mu mateeka afuna ssente ze era nga atwala obudde nga abamu monitoringa kyamulema kati ye kyakola naddira babbibe n'abateeka mu leba ne bakola gadibengalye yensonga lwaki kati essaawa zino mu Uganda Amin yawako Dubai obuyambi gatayina China yawako Saudi Arabia obuyambi era twali n'enkizo ku bantu bonna bajja mu Dubai ne Saudi Arabia until then Museveni mwavuluza ebintu nga ne police ne bakulaga nti ova Uganda nga bakuleka n'ogenda buli nsi nabo kiwe kyali kati bakitta kubanga bakimanyi ekisooka badde system ya migration e Uganda ne batandika okutunda passport za Uganda nga baziwa aba Nigeria bazirina worldwide bazikozesa mu kusimagolinga enjaga mu bya fraud bikibi nabo bikoza kati Museveni akimata ina mirimu Uganda jimala bana Uganda naye buli mwaka bana Uganda abawera emitwala 5 ku kakadde bagraduatinga mu all levels okuva ku senior 4 senior 6 certificate diploma degree ne masters ne bano balina ofuna emibaji jaludda wategiri mu Uganda kati jalino jijja jalino okusindika abantu be bagende bogereze enseeyo kumbeera ebayambako okuba nti asobola obba abantu ne bakola emirimu ku ssente ennungi nga babawa protection nakyo kyamulema 1 bwobanga omanyi nti olina Dubai mukolagana bulungi nnyo yita omukulembeze wa Dubai bakulembeze ba Dubai yona imutunabula ku mmeeza bagenda manyi nina ekizibu ky'abaana wano ba graduates bangi nnyo naye njagala tutuule tuteese ensonga zino ezikwata nti bannayuganda babazzeeyo njagala mbawa emirimu nga muba protectinga bulungi nnyo nze njabba bawa ku ssente bweziti ne muganda munayuganda bafunye ekizibu abeere nga ali protected ekyo kyamulema okukola munayuganda yeenonyeza omulimu naye naza ssente Uganda kino ekintu ekirwe kya issue okuba nti bannayuganda mu floodings Dubai nga ne visa baziganya zibawa ekizibu si kyammwe ekizibu kya gavumenti yagaana okubaterawo omubiri ensi nnyingi zitereddewo bannansi baazo omubiri kino kyagaana bagenda batika kubanga tabaagala bwe kyandituuse Saudi Arabia yandibadde abera gavumenti ya Saudi Arabia gamba nti bannaye n'ekizibu kya Uganda e Kampala naye bwe mwagala bomba muyina emirimu yes
njala ntuule ntandika okusolicitinga abaana bano naye mu bayambe mu field visa zibeerenga ziri free ne bannayuganda mufuna session ez'okubasomesa n'okubayigiriza empisa na buli kimu ne mugenda nga mumanya ekyokukola naye bennyini be bakulembera okulemesa bannayuganda okufuna emirimu bennyini basala ensimbi bannayuganda ze bafuna munnayuganda bwafuna ekizito omumontalinga kuganda babanga mu kimba kidisorganizinze ensi nyingi zeetaaga abakozi mu Middle East naye ani yagenda n'akola kituyita negotiations taliyo kubanga buli omu yeeyagaliza bwe zibanga embassy tezifolowinga abaana abo tezisobola bayamba musuubidde nti enamba y'abannayuganda abali myaka 18 okutuuka myaka 30 nga tebalina mirimu ani agenda obbaliisa ani agenda obbabeezaawo bagenda kubeerawo batya nga munoonya bululu musime mulina gavumenti kubanga kyemulina okusooka okumanya buli lunaku wabeera omwana aweza emyaka 18 ng'ayagala kukola buli lunaku wabeerawo abaana basukka mu mitwalo 10 obeze emyaka 18 nga baagala kukola bagenda kukolawa temulinaawo nije mwandibadde mugenda musake naye museeyo kubanga you are lacking skills leadership skills temuzirina nije mwandibadde mugenda musindika abakungu bagende buli nsi batandiko in fact ne Europe oba America bino zona negotiations zibeera mu ne Museveni agenda kunonya kimba investor kubanga abayagala bateka musereza bye mu gwanga ba investing eyafune mu ng'omuntu eriyense zitwala ba maids mu Europe eriyense zitwala ba health carers mu Europe eriyense zitwala abakozi mu America e Canada baagala abakozi naye who is mediating between Canada and Uganda taliwo nenga ate abaana basomye balina skills gye bali Uganda ne teryasobola kukola kintu ekyo mu gavumenti munoonya Lumbuye ayogera ebigawo bino munoonya bafuutu soja boogera ebitu mubakwate mbasibe kubanga boogera amazima mutayagala kuwulira goloza lwaki Philippine Bangladesh India bebasinga okuexportinga abakozi mu nsi yonna kubanga ensi zaabwe zasayininga battle agreements mu labor ne bagenda basakira abaana baabwe nti emirimu eri gyabule waabwe ne bafulumako mu nsi zaabwe ne bagenda ebwe ne batandika okubagaininga ne banegotiatinga terms and conditions naye mwe temukisobola kubanga buli omu ayagala kubba bubbi temufaayo aba Ethiopia government zaabwe zitambudde Ethiopia government zigenza buli wamu zigenda zisabira abantu baziba bagainingira engeri bafuna mu visa engeri bafuna mu emirimu engeri bafuna mu sente ba protecting kikyetangwa ku kikyetoka ku Uganda bili byetwogerako ne mugambo biki kubanga feke nyiri banda Uganda tulina obuzibu tetubuuza bibuuzo ekizibu kya Uganda banda Uganda kubanga Museveni ye kenyini akimanyi yafuna embuzi ze n'ateeka ku gaali avuga atola tesobola kweyogerako kino ekya migration kyali batte kyesikaledinga bwe kito singa mwali mutaliwo demonstration emirundi 3 ku kisaawa watu nga 10 muva mu mbeera oyina empapulazo oyina visa oyina buli kimu omuntu akulemeseza musookodde ebbali nva mulayini ngaani nkola jjanjaali awo ne muntu ane munsiba bwakiri kubanga temupracticinga your freedom mbagamba temupracticinga ddembe lyammwe bino byana byate biriiwo essaawa zino si nalabyeko oba ddi ng'abaana batandise okwekalakaasaako the moment olaga okwekalakaasa nolaga freedom yo n'abadde akumanyira ate naga ono ategedde kitegeeza tebaddamu bamanyiira ne buli lwosirika buli omuntu akutwala nga musiru titotegeera buli njala bategeeza bana Uganda muve mu mbeera ya humbleness tagenda kuleeta sente ku meeza you need to ask questions kubanga kibakakatako gwagambwe simanyi siri mu politics ya managing sente zo zokola mu Dubai zokole Saudi Arabia zokole Qatar zokole mu America politics ya managing kuba administrators mo ba politicians they were appointed. So when you say I'm not a politician, politics takwatako ajja kukwatako kubanga whatever you are doing finally kimaliza kidda mu department ya politics. Ba managers bonna bali mu Uganda okuva ku yoseri baita through politics. Ba councillors, ba MPs, ba kawo, simanyi ba district chairman, bonna baita ba managing centers mu Uganda, they are appointed by the leaders abali mu politics. Ngugamba mu politics takwatako. Buli kimu the end of the day kiri mu politics. N'amaka gali mu politics, church ziri mu politics, emizimugini mu politics, mu politics. Olaba ne davuya mu jembera ko mu politics. Musimanyi ya nimba, teyatukiriza kino. Ate simanyi ino that is not all that is politics. Politics sibi binoga musimanyi kya kuna yagembo Museveni aveko watu mujiko no
buli kimu kirimu politics. But what is your responsibility? To talk about issues. Muyimuke. Nebo, nanga atenze ntyo bogerako. Nze sirina gogera, toyina gogera. Nga serezo bazitwala. Bakuganya okuyita ku semo toyina gogera. Muze siri mu police. Na odoro simeka na kasajja simeka simbulu simbulu simbo ita TikTokers. Ngakauza musimanya mu concerned about the airport issues. Babbe. Njala kugamba ekigambo kimu. Boboli agamba nti celebrity ngali ku social media nga kwafuna sente nga ne femu agifunide ku social media ko nga takimanyi nti abamuberera bebweru kankuwe answer tebaddamu bamanyira yenna TikTok ali ku ground nga you are earning money from TikTok toddamu kumanyira muntu afuluma gwango bali mu diaspora. Reason being sente zofuna zonna ku TikTok ba ku YouTube ziva mu bantu bali mu diaspora kubanga those countries where they stay we wali obulango bugenda ku TikTok ba ku YouTube. Mu Uganda teri companies esasula bala ku YouTube ba ku TikTok teriyo. Mumanyire mpola abantu. Omwana ali Saudi Arabia ali ku TikTok laba video gusima comedian simanyani. Saudi Arabia company esasula obulango ku TikTok competitive kati muleke kusirwalira ku bantu. Omwana ali Dubai ngalaba TikTok page yo kulya kusima comedy. Uganda teri TikTok tekuli bulango njalo mbyo company bile sasula bulango ku TikTok. Omwe malo kufuna femu ni manyira abantu. Kampala di company sasula bulango ku TikTok zona ziri mu diaspora. Saudi Arabia, Dubai, Qatar, Omani, Walotake, Europe, America. Bebala ba content wa mwate basange bizibu ku airport. Nona jena sinike ebinyo. Zitebe kwata kololo. Uganda company kye sasula bulango kusete kuzofuna. Agula video ngali mu Saudi Arabia kala nkasa ku TikTok ze sente zofuna. Uganda teri company sobola kusasula kala ku TikTok teriyo. Obulango bonna obusasulibwa mwe mufuna sente bwaba na Uganda bali mu diaspora mu nsi zonna gye basiisidde. So temuddamu kumanyira bana Uganda. Kubanga Uganda teriyo muntu asobola kusasula kala ku TikTok ba ku Facebook ba ku YouTube abali mu diaspora bala content wamwe nga bakosa sente za ku Wi-Fi oba ku MBs babaguze kubanga Uganda teri company sasula bulango ku social media teziriyo. Obulango buli kubukedde bwa mumbwa za kigalanga na minda bafuwe mindi bwe bulango buliyo. Ukitege tebaddamu bamanyira mbole ofunye femo bantu bakuyambye. Abakufudde famous bantu abali mu diaspora. Eriyo omuntu basobola gula data wa 10 ngali mu Uganda nenga abali mu diaspora bakola ekintu kino. Kati muwa abantu kitiibwa temuddamu kumanyira abantu. Mukitegedde bulungi nnyo. Ofunye femo zimba muzisime tebinkwatako. Kati chuwa budde butono nnyo tujja kulira ngo woloma. Tujja bawulira nga muwoloma. Tuchuwa budde butono nnyo just budde butono nnyo tujja chuwulira tebirwa tebirwa tujja biwulira. Tujja biwulira mwaita ba celebrities tujja bawulira nga muwoloma kubanga very soon TikTok wenzo jijjako very soon nenga abala ba content obali mu diaspora si Uganda company bantu bagenda kubalina budde bulabe kubata basobola kuonda MBs fabali fetu not stress omungi asobola kubikula videos amano tuzira mukitegede bulungi. So kati mwabakana huwen airport bagitunda da 6 hours chente mu kitegere bulungi nnyo akabijja kababya kale mu Uganda. So mbategeeza bulungi nnyo politics is everywhere. Mulibega mati sawo chente there are so many issues. Amasomero gali mu kutendeka abana kulya kasasiro kuvugira ku luguudo lwenda kawuka enfufu mpitirivu nnyo abana babonona. Ekyo nakyo muleme kitegeera nenga ebintu ebitambula bulungi nnyo it's a process gye mugenda okuyita mukola ngense ekola ki. Ngenseterera naye sirina budde bwammwe nze mbagamba nemba tegeeze ebintu mubitegedde atayagala kumanya gw'onoomanya. So omuntu yenna addamu okwogera ekigambo nga tasobola kusupportinga issue eri mu Uganda nga yeeyita celebrity naye nga akulira ku social media kwafuna ekyokulya just go and follow oba block lwanaategeera nti olina value. Kubanga tegeeza mu Uganda teriyo bulanga obubeera ku Facebook kuba ku YouTube ku TikTok buva mu diaspora Hong Kong ba Vietnam ba China buli muna Uganda wali the moment abikula videos z'abantu abo
kubeerako obulango gava mu nsi ezo si Uganda. Uganda kati TikTok oyagikubira mu mafinamu zetunda ddagala lya kigalanga. Oba ntunda mindi. Ntunda sere. Simi Buganda kumbucha. Simairo ko bomu. Ngokubira TikTok. Mbuza. Sincerely speaking, Uganda wali bulango ki? Ddagala lya kigalanga lijja mu mbuto abatunda sere mumbwa kiki. Namanyira abantu muze tebinkwataka besime biki sebo abantu babba abantu abali mu diaspora balaba video zo takakkana wandibadde wetondedde n'abantu wandibadde wetondedde n'abantu statement gye wakoze nze nkubuuziza TikTok, Facebook wa YouTube kuliko bulango buva Uganda na kuliko bulango ki companies zi Uganda muzimanyi abasawo baganda balangirako ku televiziyo Uganda Buganda kumbucha simanyi local boom simanyi property because bitya simanyi batunda kasoli simanyi bwe bulango buliko so YouTube yaganje TikTok yaje okuzanya akalanko okumala omwezi twagala $3,000 ogenda kuzingo embobo oyo yiteke mu mpali woti wefundikire kubanga sizirina kubanga you can't manage ngamanyira abantu muve ku bana Uganda twogeze doboze eti dimo nakulaba kakatona bachadde mukirizo kugenda kwa ikuno enswaso etayanula erege ngalabi tujja kudda mukunako lwalona mukama bankumire nenga mutegedde kifa ku kisawe Entebbe wana kisawe sikyaffe abaliko bonna bakozi ba iso babbi bafere akabinja akalya ku kisawe ka locket ya babbi eri ku revenue mumuwoza migration yo kyonna kisawe kifu kisana kujukwa mukitegedde bulungi nnyo mukama bankumire